Akakiiko k'ebyokulonda kafulumizza ennambika egenda okugobererwa mu kujjuza ekifo kye yali omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinnya yafa gye buvuddeko ng'okulonda kuno kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu. Omusasi waffe Ddungu Davis Yowel abaddewo. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama bw'abadde asinkanyemu abamu ku bakulembeze mu Kawempe North ku Tick Hotel mu kibuga Kampala, agambye nti okujjuliza ekifo ky'omubaka Segirinnya Muhammad yafa gye buvuddeko kwa kubeera mu polling station 197 so nga ate bagenda kukozesa n'omukisa guno okujjuliza ekifo kya kansala wa Kazo Angola Ward A eyafa Yakubu Yusuf Kigundu eyafiira mu kabenje bwe baali bagenda okukubogerako munnaabwe mu bitundu eby'ekkuumi. Era nti yo bagenda kubeera mu polling station 8 zokka. Simon Byabakama agambye nti balina ebbanga ly'ennaku 6 z'okujjuliza ekifo bino byombi kuwedde, era nti enteekateeka eriwo gy'afulumiza yakulaba nti ng'ennaku z'omwezi 27 okutuuka nga 31 omwezi guno bagenda kuba batereeza enkalala z'abalonzi mu Kawempe North okuva nga 10 okutuuka nga 19 omwezi ogwokubiri bagenda kuba beetereeza abatali balonzi oba abaafa nga baggyibwa mu nkalala, so nga ate okuva nga 19 okutuuka nga 24 omwezi ogwokubiri bajja kuba bamaze okuteeka enkalala ezo mu bifo byonna buli omu azeetegereze n'aba batali balonzi baggyibwemu. Okuva nga 26 paka nga 27 bakutandika okufuna abagenda okwewandiisa n'abeesimbyewo, ate okuva nga 27 okutuuka nga March bajja kwetegereza ebikwata ku abo abeesimbyewo oba nga basaanidde olwo campaign zitandike nga 28 okutuuka nga 11 March. Okulonda kw'abantu bano abanaamaze okusunsulwamu kwakubawo nga 13 kisobozesa akakiiko k'ebyokulonda nga 15 March okusindika erinnya ly'omubaka omuggya ow'ekifo kino ekya Kawempe North. Simon Byabakama asabye abagenda okubeera mu nteekateeka eno okubeera bakakkamu n'okubeera amateeka okulonda kuleme kubeera mu kuyiwa musaayi. Nabayerosi mwe mukakasa mpulire mwe mukakasa nti Byabakama mutuuze mu Kawempe North asabye nti akirizibwe alondere mu Kawempe North mu by-election eno kubanga ati mutuuze waffe mwe mukakasa. Ono mu ngeri y'emu awabudde abagenda okwesimbawo obutatambula na mmotoka nnyingi n'abawagizi abasukkiridde kubanga kigenda kuviirako okuleeta poliisi n'okutaataaganya emirimu gy'abalala. Ne baleeta ennyiriri z'emmotoka, ennyiriri za pikipiki, ne bajjula oluguudo lwonna ne balinga nga bakuba ebivulo mu kkubo. Bassebo tubasaba bw'oba omanyi nti nze puroguramu yange egamba nti olunaku lwaleero kampeyini ngenda ogikubira egindi, genda eyo abagize basangeyo. Kampeyini tezikubira mu kkubo lwansonga nti ekkubo likozesebwa abantu bangi. CBS FM, Ddungu Davis ku Tick Hotel e Kawempe. Gabadde maziga ku kitebe kya Democratic Party ekisangibwa ku luguudo Balintuma mu kibuga Kampala. Bannakibiina kye babadde bakuba eriiso evvannyuma ku munnaabwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Amin Semakula yavudde mu bulamu bw'ensi eno era ng'ono abadde mu kibiina kya DP okuviira ddala mu mwaka gwa 1980. Ono y'omu ku banna DP ababadde batayuzibwayuzibwa muyaga gwa byabufuzi ng'ekibiina ne bwe kibadde kifuna obutakkaanya y'omu ku bantu abadde babeera mu kibiina ekyo nga tebakivaamu wadde nga wabaddewo enkaayana ezigenda mu maaso. Abakulembeze ab'enjawulo abakyali mu kibiina kya DP n'abo abaakivaamu edda saaka abakulembeze okuva mu bibiina eby'enjawulo bakuŋŋaanidde ku kitebe kya DP era nga batenderezza nnyo emirimu egikoleddwa munnaabwe. Omwogezi w'ekibiina kino Ismail Kirya mu kwogerako ne bannamawulire agambye nti omugenzi Amin Semakula abadde kyakulabirako nnyo eri abavubuka mu kibiina kya DP naddala mu kubakomako obuteenyigira mu butabanguko. Okuviira ddala 1980 ng'alwanirira DP era abaddewo mu presidential campaigns ezibadde zitambulira ddala kuviira ddala ku bassebaana Paul Kawanga Ssemwogerere ate ye nga si y'omuntu eyeemotyamotya ng'agamba nti oba waliwo weeve eno waliwo eno agibuukire, ye ng'atambula kusinziira ku bya kibiina bye bigamba. Kati ng'ekibiina tufiiriddwa nnyo. Abantu nga Amin si bangu bakusanga, si bangu bakuzzibwawo era kyakulabirako nnyo nti ffe ng'abavubuka tufiiriddwa omuntu abadde atuwa amagezi atuwabula n'asobola okurelatinganga situations ezibaddewo okuviira ddala mu myaka egy'ekinaana. Amin Semakula agenda kuziikibwa olunaku olwaleero mu disitulikiti y'e Butambala.
manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebantu ddembe lyakukyusibwako baluswata property consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905 singa oggulwako omusango n'otwalibwa mu kkooti ddembe ly'okuwulirwa mu nnaku 6 nga munnamateeka Frederick Ssemwanga bw'annyonnyola. Bw'abanga ali mu kkooti zino eza wansi oludda oluwaabi lulina okutandika okuleeta obujulizi mu nnaku ezitasukka 6. Singa ennaku zisukka 6 mu ludda oluwaabi terunnaba kutandika kuleeta bujulizi bwayo, etteeka ligamba omuntu ono alina okuteebwa ku kakalu ka kkooti ak'obuwaze kye tuyita mandatory bail. Obulamu bwe bugagga kutusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Omusawo Enjolozi Namigadde annyonnyola nti oluvannyuma lw'omwana okuzaalibwa kikulu ne bamukebera okuzuula oba talina bulwadde bwonna. Omwana omuto nga yakazaalibwa yekebejjebwa okulaba nga talina buzibu bwonna, yekebejjebwa okulaba nga kala yeesigala ya pinki, yekebejjebwa okulaba nti enkundi tevaamu musaayi era akumibwa mu bbugumu eggere obutafuuyibwa mpewo, akubibwa akayiso ka vitamin K kamutangira okuvamu omusaayi omungi. Ku lunaku olusooka agemebwa ne polio 0, n'agemebwa BCG, n'agemebwa ne hepatitis B. Polio 0 amutangira okufuna obulwadde bwa polio, BCG amutangira okufuna obulwadde bwa TB, ne hepatitis B vaccine amutangira okufuna obulwadde bw'ekibumba. Omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni Tibuhabulwa yolekedde ebitundu by'erango mu nteekateeka zaaliko ez'okulondoola enkola ya Parish Development Model n'enteekateeka endala ze yateekawo okujja bannayuganda mu bwavu. Pulogulaamu ya PDM yatongozebwa mu disitulikiti y'Ekikuube era Muzeeyi Museveni bwe yali agitongoza ategeeza nti obwavu naddala mu bavubuka bwali bwakufuuka lufumo newankubadde ng'ebbanga lyetambuddeko waliwo mu bitundu byekoze obulungi ate ng'ewalala bikyali mu vulugo. Kitegeerekese nti erango pulezidenti waakugendayo olunaku olw'enkya nga 28 era nga waakulambula abalimi n'abantu abakola emirimu egy'enjawulo. Lango yeegasse ku bitundu ebirala Pulezidenti Museveni by'azaalambula okuli Busoga, Kalamoja n'ebirala era eno abantu baliko ensonga ze bamutegeezezza omuli okusala ku nsimbi ezibaweebwa ng'abamu mu kifo ky'okuteekamu akakadde k'ensimbi mu bbaasa ate babawa ensimbi nga teziwera. Era omukulembeze w'eggwanga mu kwogerako eri eggwanga ku lunaku lw'amenunula ng'asinziira mu disitulikiti y'e Mubende olunaku olw'eggulo yalagidde ebbanka obutaddamu kusala nsimbi ez'abantu ezibaweebwa nga za PDM ng'agamba nti gavumenti ye erina obusobozi okusasulira abantu ensimbi za bbanka. Mu bitundu Pulezidenti Museveni gy'atuuse okuli Busoga n'ebirala awadde abantu n'ebibiina ensimbi ez'okwekulaakulanya so nga n'abantu ssekinnoomu abakwatiddeko. Mu mbeera y'emu era ng'Pulezidenti Museveni waakulambula n'enteekateeka ze yateekayo okuwa abavubuka obukugu obw'enjawulo, waakubaako n'ensisinkano n'abakulembeze era nga waakusisinkana ne bannamawulire abakolera mu bitundu by'erango. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa yafeesi y'obwapulezidenti ey'amawulire basabye abakulembeze ku mitendera gyonna okwenyigira mu kulambula kwa pulezidenti mu bitundu byonna gy'agenda okuyita basalire wamu amagezi ku kuggya bannayuganda mu bwavu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences yadde ne boarding eri abawala n'abalenzi. Kilabu ya Village Ogosalo ng'esazizzaamu endagaano z'abazannyi baayo babiri okuli Peter Onzima ne Edward Masembe nga bano babadde balemereddwa okulinnyisa omutindo gwabwe sizoni eno. Peter Onzima abadde yeegatta ku Village Ogo mu sizoni ya 2023-2024 ng'ava mu Busoga United era ng'endagaano eno evvira ebadde esigaddeko omwaka gumu. Edward Masembe endagaano eno evvira yo ebadde yakuggwako ku nkomerero ya sizoni eno. Abazannyi bombiriri baali basaale ku ttiimu ya Village Ogo
eyawangula ekikopo kya Livingstone ewedde oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 20 ng'ekikopo ekyo Village Kongalusu. Peter Onzima ne Edward Masembe beegasse ku muzannyi Akim Kiwanuka eyayabulidde ttiimu eno n'agenda okwegatta ku kirabu ya APR eBukyangire e Rwanda. Villa Jogo yamazeeko oluzannya olusooka olwa liigi ng'eri mu kifo kya 8 n'obubonero 20 era mu luzannya olw'okuddiŋŋana Villa egenda kuggulawo ng'ettunkano ya Kiso Giants egenda kuza omwezi 11 omwezi ogujja ng'endiba eno yakubeera mu kisaawe kya Kabaka Kyabaggwe wa Kiso. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe. Essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Ekisaawe ky'ebyempuliziganya mu ggwanga lya Japan buli lukya kyeyongera okugwamu nabe. Abakulu abaddukanya emikutu gy'amawulire n'abo abagikolerako bannansi beeyongedde okubalumiriza nti basukkiridde okukabasanya abantu. Olwaleero ssentebe w'omukutu ogwa Fiji TV era nga gw'amaanyi mu ggwanga lya Buyindi naye alangiridde nti emirimu agisuddewo oluvannyuma lwa bannansi okumulumiriza nti akabasanyizza abantu n'akatagga. Kitegeerekese nti kampuni eziwerako zimaze okuwanduukulula ebirango byazo ku TV emanyiddwa nga Fiji nga TV eno y'amaanyi mu ggwanga lya Japani nga bano bagamba nti ebikola bye bakola biswaza eggwanga nga tebayinza kugiwa birango. Gye buvuddeko omukozi ku TV eno ow'erinnya Mashiro Nakai naye yalangiridde nga bwannyuse emirimu gye oluvannyuma lwa bannansi okumuyeeya nti yakabasanya omukyala eyeetaba ku kyeggulo ekyakitegekeddwa TV eno mu mwaka 2023 mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde ku ssaawa nga 6. Kyeyamaani wa Fiji TV Shuhi Kano saako pulezidenti wa TV eyo Koichi Manito nabo balangiridde nti emirimu bagisuddewo nga bano kigambibwa nti badde basukkiridde okukabasanya abakyala era nga yonna gye babadde bayita nga baswala.